Banange maama omulala era tufuddeko ng'azaala. Subhanallah. Naye kati buli muntu yenna alina olubuto essaawa eno internet sooka okireke kuba kati pressure kasita olengera omuntu ng'afudde ate naye ng'oli mu mbeera y'emu. Pressure zirinnya. Tetumanyi nnyo history we like Judith alina ebya bridals naye kiretedde ate ekikoonyesa by the way tebatubuulira lwaki aba yafiiriddeyo. They don't give us report. Ulina mbu us. Yes, kubanga it's too much. Wakiri baveeyo bagambe nti bannanga abakyala b'embuto temukola bwe muti mwewale bino okitegeera so that abasigadde they can also survive. Naye basirika. We have a lot of questions, guys. Kuba kati you cannot tell me kati tutandika okutya okuzaala olw'okubanga amalwaliro naye kakyenda be badiyale tudde ku nnono. Tudde eri mukyalo ewaffe mu bitooke batuzaazisa abaana baffe kubanga ebyabazungu biganye. Because you cannot tell me not even a week or days situation yakatuuka mulimu n'abatali ku media nga bali mu kufa. Tugambe emu there is no solution, guys. Kyabagalo tugamba nate nga we trust them with our lives. Omusawo omwave yatugambe bannange bwomanyi olina olubuto tokola bino va ku intaneti lya kino tokola bwoti tetusobola okusavinga abalala ne but they are not coming out. Wabula kye bakola kimu amalwaliro gavaayo ne geegaana. Nsambya yeegaana omulungi waffe Alicia nti si gye yali naye omwana omukazi yafa. Bannaye nze mbadde nteesa tugende tuddeyo mu byalo eri ye wakiri tugambe nti yafudde bamuleeta mugundi mu ddwaliro. Cause like seriously it's so scary. Just look at this beautiful woman. Banange. Mukama atusaasire bannange tusabire bwenna bonna abali embuto essaawa eno twasabire bane Allah abasaasire muzaale bulungi ba sweetheart. Otherwise things are not good. Twesabire bannange kubanga this is too much. Too much. Abakyala bafa nnyo baganda baffe bannange abasawo bannange mubeere kusoke afuulu. Omanyi n'obuzibu abasawo baba n'ensonga zaabwe ze balina eri ewaka n'azireeta mu ddwaliro kakkananga munnange obusungu abutadde ku muntu. Abasawo bannange nze byenjogera banne it's just my opinion. Sigamba nti nno bwe kiri naye just in case singa kibanga abasawo twabasasula bulungi ssente. Omulimu kuleke ogenda ofune omulala tani okuleka like to be careless on someone's life. Because this is no longer an accident, you know. Something at least could happen. Omulundi nga gumu. Naye abaana bangi abaana ab'obuwala. Ane Mukama tusaasire omwaka guno. Bamaama bafa nnyo. Nina no Sudan gwenda yabambi yebase mu ttaate. Bana ffenna ensi etumala. If at all someone is, you know, bali mu kutta bussi. Bana ffenna tubeerewo ensi eno etumala. N'ekiruma. Family nga zikaaba nnyo. Banange. Beerawo ne weebuuza n'ogaba bannaye singa batugamba bannaye mutugambe what's the problem then for us we see what we can do. Okitegeera manye byendya manye byennywa manye bwe neebaka byennyina okukola bye sirina kukola. Kyokka ate report temuvaayo kunnyonnyola.